Libadde essanyu jjerere ennama ku ssomero lya Mukono Islamic Secondary School bwe bafunye amawulire ag'okukomawo kw'ebibuuzo by'abaana abaatuula essiniya ey'okuna omwaka oguwedde. Bano baatuuza abaana 45 era nga bonna baayitidde mu ddaala lisooka. Headmaster w'essomero lino Mr. Masiko Adamu yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba lisobozza okukola obulungi n'asaba abazadde okubongera abaana. Tuli basanyufu nnyo, baana bakoze bulungi. Mashallah, twebaza Allah obutabika eddiini n'ebyensi byonna bitambula era tubakoola mu nsi yonna. Mukono Islamic Secondary School Nnama mutuwa abaana temujja kwejjusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Speaking to you, I'm Abubakar Serugwa, Deputy Teacher, Mukono Islamic Secondary School here in Nama. We are so grateful. We thank Allah who has enabled us to perform very well in the UCE exams 2024. We had a total of 46 students who sat UCE exams last year, but all the students have managed to pass very well in result 1. So we are so grateful. We thank Allah who has enabled us to perform very well. Therefore, I urge parents, please bring your students here at Mukono Islamic Nama. We teach them. This is our school. Abamu ku bayizi be twogeddeko nabo balaze essanyu lyabwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sokwebaza wa kitiibwa Allah tabaraka wa taala olw'enteekateeka ennungi gye yatukoledde wano ku Mukono Islamic Secondary School. Mbadde student omwaka oguwedde owa senior 4 era wa kitiibwa Allah tabaraka wa taala yansobozesezza okuyitira mu ddaala erisooka ne bannaffe bonna basobodde okujja obubonero obulungi. Twafunye ennyingi A+, B. Bwatyo twatambulidde Allah tabaraka wa taala yatusobozesezza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rahma Kayemba. I sat last year UCE and I thank Allah who has enabled us. And I also thank all our teachers who have taught us. And I also thank our parents who have paid school fees. Director w'essomero lino era nga district kadhi wa Mukono yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala yana yalaze essanyu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ene Mukono Islamic Institute gye mulaba tuli basanyufu nnyo nti Allah tabaraka wa taala agaba ebyengera bingi. Ebyengera byatuwa okubeera nga abayizi basoma wano side bbiri, basoma ddiini yaabwe ate ne basoma n'oluzungu. Olwaleero alhamdulillah mbyengera Allah tabaraka wa taala byatuwadde nti abaana baffe bayise bulungi nnyo emabegakaawo, era twayongera okutegeeza abantu nti abaana bayita bulungi side eya theology ey'eddiini. Bakola bulungi nnyo olukolo olwali olutali lwa bulijjo, abaana bajja tebasomyeko ku ddiini yaabwe. Kati olwaleero nalwo Allah atuleetedde ekyengera nti abaana baffe basobodde okuyita ebibuuzo byabwe nga bayitidde mu ddaala lyennyini erisooka, teryagudde era tetufunyeyo mu ddaala lyakubiri mwana yenna nti ayitidde mu ddaala eryo. Ono yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala era n'asaba abazadde bonna okubawa abaana awatali kusula mu nzikiriza. Twebaza Allah nti bino ebifaanana bwe bityo byengera bya Allah tabaraka wa ta'ala, wama bikum min ni'matin famin Allah. Ekyengera kyonna kye mufuna kiba kivudde wani wa Allah. Tweyama okusomesa abaana ab'abasiraamu n'abatali basiraamu, abaana b'eggwanga, era bwe batyo bayise abaana baffe bakoze bulungi nnyo nnyo nnyo. Ate tukyasuubira nti n'ebigenda okufuluma eby'oluwalabu era ebya thalitha idad ne thalitha thanawi lunaku olwokutaano, era abaana baffe bajja kukola bulungi insha Allahu ta'ala. Nze Shafik Mayiga, Rawda News, agaliko.